tulagawa tugenda manga awo bali tukirire olusuku lwaffe lwero gyolaga ettooke eddene liri waali banakwata nyendabamu wabirima mzee wangu njagala kumanya muzeeyi luno walulima omazeewo bbanga ki wano guno nze lwampa sente olwakuwa sente wafunamu guli omwaka ogwasooka 2022 n'ofuna sente nenfuna sente mulaga ono nemugula n'olima nenima sebo olusukulu bakuyitani muzeeyi nze bompenje Vicencio sebo bompenje Vicencio nenima ebijanjaalo tujja kuyitira wano nga tugenda n'olima ebijanjaalo nabyo wabirima mu PDM wakatundamu emirundi era abaana nyina abaana abasoma nyinayo kakati omusawo mbadde nzijamu kasente nyinayo omusawo ayamaze obwannansi abadde ojjamu mbadde nzija muno n'awalala mu mwanyi naye kakati bw'obadde nga ozifuna kati bwe banagamba okuzzaayo oyinawo kwotereseyo konozaayo nja kukazaayo olw'ensonga ngenda kutunda amatooke gano kati ogalaba gassizza Christmas yalituuka nga ntunda amatooke kasita tubadde tulinda kuwulira kigambo nti tuzzaayo olwo nja kubanga nzizaayo ndabe ebintu weebiri byosobola okukozesa okuzzaayo weebiri ninayo n'olusuku lwa kisubi eyo lwayiika nga 4 bo nalwo nzijjamu kasente ojjamu kasente naye luno lwe wasimba mu PDM era oyo nalumulambuza ne Gisu najja n'alukuba ekifaananyi webale kukola esebo ogira n'oteekamu ku bakozi nteekamu ku bakozi bwampe wa gavumenti PDM ndi mutuuze wano mu buso ne bwe lwampa ssente natandika okusima ebinnya n'ensimba ebitooke kakati ebitooke bitandise okussa era nzijjamu ssente ate ziwerera abaana era mwensuubira n'okujja ssente z'okuzzaayo erinnya nze Vicencio Bumpenje. Wafuna sente meka? Nafuna akakadde kalamba. Zino zikuyambye zitya? Zinyambye okuweerera abaana, nyina abazzukulu, nyinayo n'abaana abasembayo. Nyinayo omuwala omulala ali Torole eyo naye akyasoma. Asoma siniya yakuna. Omulala omuwala ye yamaze obusawo. Wannansi. Nyinawo omulenzi omulala ye asoma wano mu siniya yaffe. Ya Magi. Twagalako kati kuweeki kuwenkokali yanziza banna nze kufuna za seegi njagala kuzeekinaana nenkubwamu tulina kulinda seegi yaterezeza bisitayi waba yaseeri tulage gye tulaga nangeteekako ebyange kakati oluvannyuma wazifuna bwakola ki amannya go kwotandikira ekyalo erinnya Nakibuka Agnes kyeyapasani w'abakyala esente zaali za PDM bampa akakadde bwe bampa akakadde n'enkaleeta
nasooka kukozesaako ekiyumba. Bwe nakozesaako ekiyumba ze nali nsigazaawo nengulako embizzi eno gyolaba maama waayo lwakuba maama waayo nagitunda naye nga bano be baana abaana baayo. Then nengulako emmere kati bwe namala okuzalisaayo nenyongerayo wali eri woolabye sente za PDM bwe zityo bwe mbadde nzitambuza. Zikuyambye ziti? Zinyambye kubanga mpulira nga wano wendi sikyasobola ate kugenda mu banka bampole kuba bwe mba nyina ekizibu kyonna nsobola okufuna embizzi yange ne neeyimirira nga nsobodde kugenda mu banka. Waliyo abalina endowooza nga baga sente zino ntono? Esente zino tezaali nnyingi, zaali ntono naye mu butono bwazo twasobola okukekkereza kubanga bwe nga nazimbako ekiyumba nengulako embizzi naye zino endala bazaala nzaale naye ng'eyazizaala maama waayo nzaalisizzaamu nensobola okufuna wentandikwa. Bwaka ki bw'olina eri abantu abalala? Obaka bwe nina eri abantu abalala nti sente ezo ziba balabanga entono naye amazima nnyingi singa oba ozikutte bulungi zisobola okujja wano mu buwejjere we baatusanga kubanze sikyayita mu wejjere nasituka nenva mu buwejjere zisobola okujja mu buwejjere ate n'ofuukako ow'amaanyi mukko. Kati olinga mu mbizzi mmeka? Embizzi ngenda mu mbizzi 10 nenga zo era wane bakatuziza PDM era ogamba abaana mugende mu PDM mulabo baalidde emmere. Watandika na mbizzi mmeka? Natandika n'embizzi 2 kati embizzi 2 ne zizaala bano abaana abalala nentandika nenfuuka wano mpitawo n'omwana mugamba genda mu PDM era nga bw'ozirabye ntandika n'embizzi 2 naye kati ngenze mu mbizzi 10. Zaali mu ssente mmeka? Embizzi ze nasooka okugula maama w'embizzi eno ezaala ono nagigula nga nkulu nenjigula $3 nagisanga nga nkulu nenjigula $3 nengulyako n'ensawo y'emmere nentandika era kati nga wano kuwonda. Sinayogera naye sinakola sikuwa byakwogera. Okiraba omuntu ayogera eddala kiki kyakoze nekyafunye eri byakugaa nti ate kibasobola okufanira nafuna akakadde nenzimbako ekiyumba nengudde. Gwenyinizo omukyala. Omukyala mujje mutuwe kakati agenda ku mugendo tandika na kikunye. Serunjoji Gerard nga nva ku kyalo Buwembo mu Kakitayita Gombola Namayumba sub county Wakiso district Busiro North constituency. Twafuna sente za PDM ne mukyala wange ono twazifuna ekiyumba kyo kyaliwo twatusobodde okiteekawo ne tutandika okugula enkoko. Twasooka n'enkoko zaali enkoko zaali 2 tugulako n'emmere yazo ne tutandikira awo mpola mpola nga sente bwe zijja twozaamu bwe tufuna amagoba tetwagalyanga buli twagongezanga nga amagoba ago tugakwata abadde baleeta enkoko 2 ntuleta 3 abadde baleeta enkoko 3 ntuleta enkoko 4 mpaka twatuka ku nkoko sofaga tuli enkoko 5. Sente zituyambyeko okuweerera abaana, sente zituyambyeko okwongerako ne bu business obulala okugeza ng'okulima kasooli nga omulaba awo wakyengulu awo kasooli waali. Bwe tufuna kasooli ate enkoko yandi nezimulya nga tetutudde ku nkoko zokka tulina bu business obulala bwetandise okucreatingawo nga ddala gya chapati. Tulina business obulala ng'ekibanda tulaga abantu sinema n'emipiira. So tuli basanyufu sofa we tuli nti PDM ina watuusizaako step okuva we twali. Tusanga tetusobola ebimu nga bitukalubiriza okugeza nga school fees basically n'okufuna ekyokulya engeri tuba mu byalo nakyo kiba kyangu niyo olwokuba tufunye PDM tugezezzaako
okubanga asobodde okuziba ku bituli ebimu nti ebimu tebikyatukaluubiriza kufuna tusobola okugamba tusobola okufuna tusobola okwetusaako engoye tusobola okwetusaako ku ngatto tusobola alina okuwerera abaana nga n'abaana tebali mu mbeera mbi so PDM awo watuusizza. Sente zino mwakamala nazo bbanga ki nga bazibawadde? Ffe sente zino zakamala emyaka 2 tumaze nazo emyaka 2 nokuba twazifuna tuzemu eyo process twasobola kugula nkoko 2 kasofa tuli mu nkoko 5 ale nga tusuubira nti oguddako tutuuka mu nkoko nga 10 etagiti yaffe ate tulwa nkoko 10 tusobola okutandika nga tufuna amagoba tukole bizinesi ezisinga ku ezo kuga tulina omudala gwa chapati tulina ekibanda ali ne kasolo tumulima. Abantu abamu balowooza mbu sente zino akakadde akamu katono nemmwe kikyoyinza okugamba omuntu abalowooza nti katono? Akadde akamu kandibadde katono naye si katono olw'ensonga nti nkugambye bwe nakwata akakadde nagulako enkoko 2 enkoko 2 gy'emitwalo 6 kitegeeza emitwalo 4 gasobola okugula emmere esobola okulinsa enkoko zange. Kadde si katono kubanga ebiseera era ogenda okukafuna batoyina kiza okafunidde oba ofunye ekintu ekinene esebo. Wakati boyinza okuwa abantu ku kyenkulaakulana nga ki? Enkulaakulana yange kiyinza okubawa obubaka nti oba ofunye sente ezo leka kugenda kwejalabya. Tokwata sente ezo kugenda kugula gomesi kuba batoyina, tokwata sente ezo kugenda kunywa mwenge, tokwata sente ezo kugamba nti Museveni twalwana nnyo olutalo Museveni yatuwadde. Sente zino ziyamba gwe nga muntu nakubeerako sitepu gy'otuukako. So ffe wetubadde twavaawo katuli ku ddaala eriddako so tulwanira kutuuka ati ku ddaala lya waggulu. Okubeera nga mukolera wamu n'omukyala kikuyambye ki? Kubeera nga tukolera wamu n'omukyala kituyambye nnyo nti ekisooka tusharinga ideas. Nina oluusi ebiseera nga nze omusajja wesitabanga nga siriiwe waka so nga omukyala ate asobola okudusira nga addukanya bizinesi. So ekyokukolera wamu kiyamba nnyo nti bizinesi eyawaka teba ya muntu omusaidi emu nti omukyala agambe nti ebyo bya musajja obanza okugamba nti ebyo bya mukazi. Tusiga tukolera wamu nti nemba siriiwo era bizinesi tekosebwa mbanga aliwo. So kituyambye nnyo nti byemmanyi mu mutwe n'omukyala bimanyi bizinesi sigala etambula maaso nemba siriiwo abasobola okuyamba abaana. Mukyala wasemba ensi yonna nekulaba netegeera ekiriruddawa kakati ekyo nakyo akireesi. Luli mwenna mbadde mu meeting nga buli omu afuuse munnamawulire ku gundi ennyingo 10 zeyajja nazo ekyo nakyo mwekiri kati olaba buli omu ali connected, buli omu ali kize ku mulembe gwani amasomero ebikoleddwa mumanyi infrastructure naye kati ekikulu ekinene nnyo ekindeese PDM naye omuzeeyi agize eki bwagituleetedde n'ayagala buli muntu yenna asobole okufunamu. Ekisooka n'atusalako abantu ababadde batukwakulako ennyumba zaffe zetumaze obudde nga tuzizimba n'atujjako okututwalako ebibanja byaffe nga babitwala batya mwe mubadde mumanyi. Ogende wa Manerenda n'akuwa ssente n'oyimirira wali nti ntunze ekibanja so nga bambi akuwoza eki kakati okukuleetera akakadde kano k'olina. Kakati akakadde ntandikwa yakutandikirako otandika okunoonya obugagga. Tekakugaggawazangako kakuleetera okugaggawala. Operation Wealth Creation kitegeeza ekikwekweto ekyokugunjaawo obugagga. Kati natwogerezaako PDM netuleeta cash. Kiki ekyaleeta ekyo nti luli twali tubagabira ebintu mu buliwo
mwanyi, nte, mbuzi, nkoko, biki. Abamu ne bagamba ffe ebimu tuba tetubigira ki? Si bye twetaaga. Mwagala ki? Ffe tubimanyi. Kale katubijoobe. Kambaleetere ki? Ssente. Era buli omu n'akola olupapula ng'asaba ki? Era n'asaba ekyo kyakola ki? Kyayagala. Si weewaawo? Naye ate ekineewuunyisa kiri kino nti mwasaba bye mwagala naye ate si bye mukola. N'osanga eyasaba ng'ayagala kasooli kati ate alunda mbizi. Eyasaba embizi ate alunda ki? N'agamba nti lwaki ekyaleeta ekyo? Nzeeyo nno gye mpise bye baŋŋamba bye bino olw'obudde. Anga nti nze nayingira mu gulupu eno nze nga njagala kakati olwakafuna ne nkakozesa ebiki? Kakati bassebo ne bannyabo. Gavumenti ekola ebintu nga biri ku pulaani. Mulina okupulaaninga era kyemuva mulaba ebasindikidde abakugu bajje babateeketeeke. Mukole pulaani biki by'ogenda okukola ekissa ssente z'abantu bonna. Kwe kwewola ssente ng'olina ky'ozeewoledde olukyusa omutwe n'ofuluma banka n'okola kirala. Yentandikwa y'okola ki? Kati ssente zino buli ssente neewole mukimanyi nti essente zino zaakuzaayo baziyita revolving what fund. Zakwetooloola mu mmwe nga buli omu yeewola n'akozesa n'afunamu n'aziwa omulala. Nontegedde banaye? Kati bw'aziwa omulala ajja kukola ki? Ajja kubanga nga mwenna mugenda musituka mu ngeri efaanana bwetyo. So ngenda kwogera ku bintu nga bisatu. Nababbe yabasalira amagezi. Kalongo sebo ino kumtumbiga. Sente ntono. Sebo webale nnyo amanya gange nze Sebo wajje Godfrey tuula ku mutala guno Buwembo. Sente zino ezatuweebwa President Museveni eza Paris Model nazifuna wayise kati emyaka gigendanga mu 2 n'ekitundu ndowooza kuba kwesatu awo. Watuli mu baasooka bwe nfuna ssente ezo olwamala ozifuna nayina ennyumba yange eyo ey'enkoko nga weeri. Bwe nazifuna ne ŋŋenda nnima kasooli. Bwe nalima kasooli omulundi ogwasooka ne ndaba nga kasooli ebbeeyi eri wansi. Ne nsalawo ne ŋŋamba nedda kati kasooli mulimemu enkoko. Ne nnima enkoko manya ne nnunda enkoko. Bwe namala okulunda enkoko bwe namala okulaba nga kijja ne nfuna omuntu ayina ente enkulu ne ŋŋamba njagala kulunda nte. Nali nayagala dde ente kati ye nampa ente eyo ne ngizaazaamu ente eyasooka era nga yeeno kati ate ne nnyongera ne mulundira naye n'afuna eyiye ne nkwata eri ne ngizaayo nze neesigaza eyange. Ki ekyannyamba ku ssente zino ti bwe natundanga enkoko nga nsobola okugula amafuta agasombera ente eno ki omuddo kubanga eriira wano ebiseera byayo byonna wano weekola ki weerira. Kati natundanga enkoko ne nfuna ssente z'amafuta ne ndabirira ente eno era neeri egizaala nagirabiriranga bwe ntyo nga ngisombera muddo. Akati awo ssente za Paris Model zanyamba we nalundiranga enkoko weewo era mwe mwava ente eno awo nalundiranga enkoko. N'olwekyo nti ssente zino muzikozesa kasita ozikozesa ekituufu zisobola okuvaayo nga togenze n'ozoonoona bwonoonyi. Wabula kati okusoomoozebwa kwe nasanga nti ennaku zino enkoko zibadde za lutalo okufuna. Kati mbadde mpumuzaamu ku nkoko nga nkyetegeka neera nkyagenda mu maaso n'okulunda. Kati awo twagala okwebaza President Museveni kuba ssente zajjanga nga gozifuna n'ogenda n'okola ky'oteeka okukola ki okukola ky'owulira ky'oyagala. Awo tumwebaza yeebale nnyo yeebalire ddala. Ndowooza mbutalwawo ffe tulinze bulinzi bokisi abamu nga nze wano ngolole ttiiki yange. Akomwendake mwerabidde.
kati ndowooza nze Brigadier General Fred Segamwenge nze nkulira Wakiso District era wamu ne Busiro North. Nasalawo okujja okubanga nambula abantu bonna abaganyuddwa mu ngeri ya PDM n'okulabika nti mbayigiriza okukyusa embeera gye twalimu enkadde basobole okukola nga balina ebirungo bye bongeddemu. Kale neesanze nti wakati mu kubalambula kibazizzaamu nnyo amaanyi n'abalala okweyongera okubanga bakola nga bamanyi tujja kujja tubalambule. Ekyokubiri, bwe tubasisinkana tulaba ebibulamu ne tubawa amagezi n'engeri gye bagenda okubikolamu n'okukyusa obwongo bwabwe engeri y'okukozesaamu ssente. Neesanze nti abantu abasinga baabawa ssente nga naye ekigendererwa kye baazibaweera bakivaako, okugeza ng'ali mu enterprise nga ya kasooli naye ne weesanga ate bw'azifuna n'akolamu ekirala. Abantu abasinga ssente zibafuddeko lwakuba nti bakyusa ebyo bye basaanidde okukola. Kaakano ntubawa amagezi basobole okugumira ku ekyo kye babadde baabawa okukola, basobole okukijjamu ajjemu amagoba. N'ekirala neesanze nga abasinga ate basanyuka nnyo nga takwatanga kakadde ka ssente. Mu kifo ky'okusooka okukakozesa ebeere ng'ensigo asige asobole okulya ku binaavaamu ate asookera ku ezo kubanga asanyuse nnyo. N'ekirala okulabika nti tujjawo embeera ey'okubajjako ssente. His Excellence yajja nga abalaba engeri y'okubawaamu essente zino ng'ayagala omuntu afunire ddala akakadde kennyini. Naye ne weesanga nti banka yasooka okubasalako, eyo ekituli n'akiziba, ababanka n'abawa ssente teri kubasalako. Kaakati abantu ate ne babasalako olw'okubakolamu omulimu bonna nabo n'abawa kasente. So kaakati abantu basobodde okuyigirizibwa obutawaayo ennusu n'emu paka lwe yabaleetera wendi. Essente zaabwe zigenda butereevu ku ssimu zaabwe n'akafuna konna akakadde. Kati kyensinga okuyigiriza naddala nga ntambula engeri y'okukozesaamu ssente. Abantu babadde bazijjayo nga bwakafunye n'ayingira akatale oba okugenda mu katale k'omubuulo n'asangayo abazirya abazirindiridde, n'asanga abatunda enseenene, n'agenda ng'atoolatoolako ebintu by'ateetegekedde, n'osanga nga zikendedde ng'ate tannatuukiriza kyakola. Ekirala mbayigiriza okulabika nti babeera mu maka omwami n'omukyala nga bakolagana wamu naddala mu bya bizinesi, kubanga neesanze nga bwe babeera awaka bw'ogenda okulambula ng'omukyala yafuna essente za PDM, bw'obuuza enkoko oba ente oba ki akugamba nze sifunanga ssente za buuza omwami. Kakati ekyo nakyo kireesa obuzibu nti omuntu ayinza okufunawo ebigwa bitalaze n'afuna obuzibu mu kkubo oba bodaboda emukubye ng'aleeta mmere. Kakati olw'okuba yakweka ssente taziraga munne n'osanga ng'ebintu bino byonna bigenda okufa, naye senga bakolagana nga bali bumu kibayamba okulabika nti bakwasaganyiza wamu, omu bw'atali omulala asobola okukola ekyo. N'ekirala ye security, engeri y'okwekuumamu. Eggye ly'eggwanga terisobola kugenda kukuuma buli wantu wonna, buli nnyumba ya muntu. Security esooka kufa abantu, n'ezudde nga abaana ab'oku byalo be babbira ddala abantu bano. Kakati kye bakola, omuntu bw'abeera wennakedde akozesa wakitayita n'ajja. Bano bakebera emisana ne bamanya awali enkoko, ne bamanya kati ekiro ne baleeta bali ne basobola okubba. Kakati kye tulina okukola, n'abantu tubayigiriza obutasirikira abaana b'oku byalo be baleese insecurity bo bennyini, ate babamanyi kasita battako omuba ne bamukwata nga tubadde tumumanyi yabba n'ezaagundi. Kakati ekikulu kya byonna kwe kulabika nti nno tuleme okutiiririra abaana b'oku byalo, tuboogere naye ate tubayigirize n'ebyokukola.
His Excellency yalete sente zino aziwa abantu abo tulaba abaana abo nabo nga bavaayo kubanga mu sente zino yaletamu abavubuka 30% bajja kufuna ku sente zino, abakadde bajja kufuna ku sente zino, then n'aba abawejjere okulabika nti nno bakola okugenda mu maaso. Naffe security eyabuliwo wejja okugira tubawadde ebyokukola nga bakuba amasimu immediately nsobola okweyamba ng'ekyalo wetugenda okugira tusobole okubanga tumalawo obubbi obwo. Naye kuwaayo baana baffe abakola bwe batyo ne tubawa emirimu ne tubayigiriza ekyokukola kyekikulu kye ngenda nsomesa mu bantu bano. Twebaza His Excellency President atuwadde omukisa ngaffe amagye okujja ate mu byalo byaffe mu bantu baffe sobole okubayigiriza na biki bye tufunye kubanga ffe tutambudde ebifo bingi tuyizeemu ebintu bingi era ndowooza kati abantu bakiraba nti tetuli kugwa mundu gwokka kakati olutalo lwe tuliko lwa kulwanyisa bwavu. Abantu bwe banaabeera ne ssente mu nsawo bwe banaabeera n'ekyokulya tebajja kubonaabona. Naddala abana abali mu byalo tubayigiriza okubeera n'emmere. Emmere kintu kikulu nnyo, kyekintu ekitwala ssente, luli baali tebakifaako. N'ekirala nga His Excellency bw'asomesa ekibalo tubayigiriza ekibalo, omuntu okufuna akakadde aleme kukozesa zonna nti olwokuba ayina eka nga 3 n'asimba omulundi gumu, ayina okubalirira okulaba akakadde akakozesezza atya n'asimba emmere ensaamusaamu okutuusa lwe banaagikoola emirundi 2 ate n'okutuusa lwe banaagikungula. Kati mu kukungula okwo abe ng'akyalinawo akasente ate akanaamusobozesa. Then ekisigadde kwe kulabika nti tubakubiriza okuddayo gye twava mu bazadde baffe okuteekawo ebyagi mwe basobola okuterekera emmere. Emmere eyo nesobola okubanga ekuuma sizoni ne sizoni zisobola okubayamba baleme kuwankawanka nakubanga akola ssente talina mmere, essente zonna zakoze n'azigulamu emmere. N'olwekyo neebaza abatuuze be tulabye abasobodde okubaako kye bakola kubanga kyakulabirako era abalala. Kye ngenda okwongera okusomesa nti abo abalala abali mu bitundu bajje balambule ku bannaabwe babalabireko ate bagende bakole. Kino ekyokubeera nga President bajja abasindise mu bitundu byammwe byennyini bye mumanyi nimbeera nga mugenda bivunaanyizibwako kigenda kuyambako kitya ku mbeera eneyo ey'ebintu obumu okuvanga eri ne bitatuuka? Ebintu olw'obutatuuka ndowooza ekyo ye answer gye yasooka okuddamu eya PDM. Ebintu ebyali bijja ne bituukira ku district kati n'asindikira ddala ssente zino zituukire ddala ku muntu era tugenda kubanga tucentralizinga kumuluka omuluka ne tugenda ne tulaba guno gukulaakulanye gutya era gye bujja tujja kuteekawo ne program emiruka gigende gyerambule guno gulabe nti guno gusinze guno na guno gusinze guno. Ate neebaza era ne President kye yakoze okulambula n'agenda ng'abawa ate okubongeramu abo abakoze obulungi era abeeno mu Busiro North bali mu kwesunga nti ajja ddi naffe atulabeko waakiri atwongeremu kasente. Nze nakano wangisara nze CDO Mayemba South County sokagera okwebaza government tuletera program ya PDM eyambe nnyo abantu baffe okwekulaakulanya. Ekitundu kyaffe ekya Mayemba South County abantu bange bafunye ssente za PDM bazikozesezza bulungi. Lwaki bafuna okusomesebwa program eri yakaleetebwa mu Gombola twabasomesa era ne bamanya nti ssente zino siza kulya siza kuwasa mbakyala naye zirina okukozesebwa kulaba nga bakyusa mu mbeera zaabwe. Era abasinga bafuna ssente ezo nga bw'olabye nti bakola projects ez'enjawulo bazikozesezza bulungi kuba zibajja ku ddaala baaliko ezibateeka ku ddaala eddala. Era basanyufu nnyo nti ne bw'otuukayo waliwo ekirabika nti abantu baladdala embeera zaabwe ez'obulamu zikyuse naddala ebyennyingiza. N'ekirala nti abakulembeze baffe abakulya programs zino mu kumiruka babasomesezza ate nabo babalaza ekifaananyi ekirungi babalambula ne babalambika enkozesa ya ssente zino. Abantu bateekateeka okufuna ssente zino beetegeke bulungi
waliwo process mwe bayita okufuna ssente zino. Twagala bwe tunaabeera nga tuzze kubalonda babeere nga beetegese bulungi, bagende ku mitimbagano bajja bayita registration. Bwe tunajjira bajja kuba basobola okubeera nga balondebwa kuba yeyo process esooka kubeera registered. Kirala kyenjagadde okwogerako ddala abantu baffe kye basanyukidde President Museveni kwe kubawonya abantu abamanerenda babadde bakwata nga besimba ku mayumba gaabwe ne bagamba nti tutunze naye nga bamuwadde kakadde kamu kokka. N'olwekyo basanyufu nnyo olw'okuba nti nno bafunye akakadde kano era bakakozesezza bulungi, abamu okulabika nga kakolera ddala, abalala abaali balowooza nti zakweyozaako nfuufu abo nabo tubasomesezza kati bagenda badda mu mbeera okusobola okuba nga bakola kye basaanidde okukola. Naye ku lw'abamanerenda kikoze nnyo nnyo nnyo, abantu baffe kati basobola okuwola n'okwewola. Kusinza program eno bwe yatandika tuli mu nfezi ya kusatu, tuli mu bantu nga 600 n'okuyitamu 600 nga 10. Yes. Agange nze Kalema Sande nga ndi mutuze wano Sempya Luka Kitayita. Sente za PDM nazifuna bulungi nnyo era nafuna akakadde kalamba. Bwe nakafuna njagala kwekulaakulanya era nenzija ku kakadde okwo nentolako ssente nengula emmotoka z'obusa 3 nenzitwala mu kibanja kyange ekiwereza ddala eka 2 nga nasimbamu emmwanyi era ssente ze ne zinnyamba okuteekamu ebigimusa era kati emmwanyi ntandise okunoga mu kibanja ekyo era ekyayika 2 ntateekamu n'ebitooke n'amatooke kati ntema ku ssente ezo bazannyamba nnyo era nga njagala okwekulaakulanya. Then ssente ezasigalako endala nenjawuzaamuko nengula ebisolo bino bimulaba endiga era endiga zino zizaala ne tutunda abaana ne tusobola okufuna school fees aweerera ki abaana ku masomero. Tuvolaba nti kati tuli mu mbeera eno ey'okwekulaakulanya newankubadde kale zitya ne zirwalamukko naye era nga n'obujjanjabi nsobola okuba nga mbunzi butuusaako. Endiga watandika na mmeka kati endiga natandika n'endiga 3 kati empereza ddala endiga 22. Endiga ento eno evudde ku mabeere tugitunda emitwalo 15. Ate enkulu otuuse okugigula n'ogitwala n'ogirunda. Ate enkulu kati ng'eyo sayizi eyo bw'oba tompadde emitwalo 3 tusigikuwa kubanga nkazi ezaala. Sente wakamala nazo bbanga ki? Essente nakamala nazo omwaka gumu n'ekitundu. Sente zino bonaaba ogenza ozikulaakulanya bwoti mu myaka ng'ebiri mu maaso waawo weeraba. Ate era nja kubeera waggulu nnyo kubanga nga bwe mbannyonnyodde oba nga bwe nnambisa ensonga nti essente ezo zansanga nga nina ekibanja kyange kyayiika 2 naye nga nasimbako emmwanyi n'ebitooke kati nenzijjako ssente nengula obusa manyuwa nenteekamu mu kibanja ekyo era kati ebirime bye nalima byonna kati bitambula bulungi lwakuba nti obudde tewali buli nzagga nti tutuukayo ntulambula. Simwali badde munnambudde bulungi oba oliawo nenfuna n'omukisa ogunnyongera ssente sobola okukola. Ebyobugagga byombi bina bulungi munteekateeka era yazimpa ssente ezo mwebaza nnyo awangaale. Ssente yazimpa President Museveni yazituweereza tusobole okwekulaakulanya. Pozi n'ekizibu kye tulina wano ku kyalo kyaffe obubbi bw'ebisolo wano banzibako ente yange ng'ebwezezza akakadde kamu n'okusoba awo nenzirira emabega ddala era nga ssente ezo nagendera nsobola okufuna amagoba g'endiga zino nga nkuŋŋanya nga ngulamu nensobola okugulamu ekyana ky'ente era nsobola okugaziya bizinensi. Kiba kituuka mu ssente ezo ne bajja ente yange ne bagitwala nenzira emabega. Obubbi bungi nnyo bukudde ejjembe ku kyalo kyaffe kuno oba mu luka guno ogwa Kitayita. Tusaba gavumenti etudduukire tusobole okukola ebyaffe nga bwe yagala tukulaakulane so naye tuyambe ku nsonga y'ebyokwerinda kubanga tetujja kukola nga ate ebintu byaffe babitwala butwazi tusobole okuganyirwamu. Erinnya nze Kalema Sande
Ssaalongo.